Kivulu bagamba akiteekamu obukodyo bungi mwalimu n'abayingirira obwereere. Kati awo katulabe ku luno kubanga oluno omutegesi wa njawulo oli yali bbalamu. Era yeetegese eka waliwo ne kampani zali awo ezamuyambyeko. Kinamusala yagambye ayo kati jasi kati avaawo agenda Namboole mbu kati kafo katono ye katono nnyo ku ye. Akamiliyoni wa Bobi Wine. ER News Ugikoli amanyi omusunsuzi nga bulijjo tuli live wano Olugogo Cricket Oval. Embeera nga bw'ogiraba ssaawa zino 12 abantu embeera bw'etyo bwekyatunudde. Kati gwe ali eyo n'atera okuba nga ajja oba oteekateeka okujja, njagala opime embeera eri wano na gravity kiki ogenda okuba nga omukolera ate era kiki omugamba ssaawa zino, because yatusuubiza nti Cricket Oval agenda gikuba ajaguluze kubanga ne luli eyagikuba ate era just yatuyambye buyambi okubanga ate addamu ategekerawo naye nga omwaka ogujja ensonga agambye nti agenda kubanga azitwala n'ekisaawe ekyabwaguuga kubanga wasusa okubanga watono either Namboole oba ku stadium Ham Stadium ground Nakivubo. So embeera bwetyo bweri, so abantu bakyajja mpola mpola naye katusabe Mukama Katonda ozinaweerera ssaawa nga2 ng'ate mukubyeko muleme omusajja wattu omukabya amazika nga bwe yakaaba embeera eri ewedde nga yakamala awe bati Ekivulu olw'embeera eyamwogerwako n'ebigambo ebyali tebyamuwoomerwa matuuge. So mbagamba musubscribing mliking. Leero tugenda kuba nga tubaweereza live performances olabe n'abadikise nga batambula. So otegeeza muno kyaliwo muganda wa muganda wo ne munne wa munnewo ate omugambe nti ER News UG olunaku lwa leero yeeyamye okubanga etuweereza live mpaka Ekivulu wekinagwera nga mbawa updates zonna nga zinabanga ate zigenda maaso. So abatekamu ssente abasenga Mabirizi Herbal Products abasangibwa we Mulago 2 enamba yaabwe yeeyo esembya wansi 14. So solo okubanga ate obeekwata ensonga z'omu kisenge zino ate okubanga ate bazikolako bulungi g'omukyala ensonga ey'okubanga nti oli mugazi nnyo omwami ayingira agwayo bugwi kwegamba jangu ate bakufunzize anabunyaayo esobola okubanga ate omwami agamba nti nafuna kaana kawala kajulujulu katoototo akawoomesa ebintu wabula takomaawo nti oyinza okufunda naye ate ng'oli mu kalo emugga ensonga za National Water zikolako nnyo ate sitakola ku nsonga za National Water zokka wabula ayina ne kamusereza okitegedde ensonga ezo zonna okubanga tezitambula bulungi. Silivia Auto Parts abasangibwa Wakiseka abagamba nti nabo balese ebyuma oba spare okuva e Japan oligino zokka ze batunda era beekwate kubanga ate bakolerako ku motoka zo zonna ng'ogyeko loole tipa bikimagulu 10 ezo naye zisigadde zikabuliyonjo ekiyitibwa Epsom Kawundo Alia Lawumu Prado Lexus zonna limousine zonna nkumenyere kiti nkulekera eriwa buli kika kya mmotoka nga ogyeko biri ebike birabye nkumenyedde ayina spare waazo okutandikira ddala wansi mpaka waggulu.
so Sylvia Auto Parts musanga wa Kiseka ensonga zo zitambula bulungi. So osobola namba eyo osobola kugenda mu kabox sigitaddewo kati nawe osobola kugenda mu kabox kange then ate n'okola ki nenjikuwa butereevu. So tukyagenda maaso nga wetulaba embeera ya gravity omutujju nga bwetambula maaso nga bwe batugamba okubanga ate agenda kubanga akikuba ndi live embeera nga bwogiraba. So beerako tugenda kubanga tubaweereza live streaming tugenda ku live sawa yonna beerako.